Yes, sir. Tukyatandika butandisa tendete Sunlight Film Production. Tutandika butandisa tenga tugende maaso mpola mpola. Songa kumutandisa kina Uganda tumenye ku kikyekyo okuyiga mu filimu eno. Ekyatandika butandisa Sunlight Film Production bakutusa konete. Filimu eno ya Kintu Jonathan Nandela. Era nga yayambyeko na Musoke Fatuma. Kintu Jonathan Nandela ye producer waayo. Kintu Jonathan na Musoke Fatuma executive producers. Jonathan K ye director tutandise Snake Garo. Omusajja owange tannamunadde. Atenge no sala kendi ogisobwa. Kalina na wadde ochime. Kakatandise ne munafanyu myembeera y'amaka. Abaamye ennaku zino baataama. Akulekera ku kameezi 12 ng'atayagala abenga oluggulo asanga nnyama. Bino byanyumya ebyatuuka mu bulamu bwe okutuuka okubanga yeetamwa bba. Rona Spears nga ne kusikule ne kwali. Kajimu Franka. Tugenda maaso lwali olwo. Namusoke Fatuma nga ne muzannye. Lwali olwo. Namugerwa Halima nga ne kusikule ne kwali. Mwabaddawo. Tetugamba katuje tukulabeko munnange. Nsanyusa bbala bakojja. Mwabale kujja kundabako. Omanyi kiba kirungi omuzadde yenna bw'obanga osindise omwana mu bufumbo. N'obanga omanya embeera gy'alimu gy'otabeera. Basenga abategeera Nazzikuno nga senga alumba amaka muwala waabwe gye yafumbirwa. Okulaba oba amaka gatambula bulungi. Oba temulimu migongo, manya amaka gabaamu emigongo. Kyala n'akuba omwami omugongo. Yanziza mbeera wano ng'atannabanga. Kale nno kino kyasanyusa nnyo omwana w'obuwala ono. Okuba waliwo bamulondodde abeewaabwe okujja okuleka ne bamulabako. Oluusi kimunyiga okubanga tewaliwo ewaabwe azze mmulaba. Muwala buguze maama. Ekyatandika butandisi Sekiranda Richard yakoze ku lights. Katuba tuli awo Kasule Fatuma Nannono Diana welfare manager. Omwami Rona Spears yetisa abazanyi. Ekyatandika butandisi Jonathan K ye casting designer. Jonathan K screen player. Emirimu gy'ennaku zino gyafuuka egyo kati omukulu ngadda babadde bakyamunyumyako bye tulaba omukyalo ono ali mubinyumiza mukwano gwe. Obulamu bujja butya okuba ne butaakuuka. Olaba omwami atuuka okudda ewaka nga waliwo abagenyi n'abayitako nga batabalabye. Mulimu abasajja abalina emitwe gy'embazuulu. Ye buli wadde ewaka sani ne wezimbula ku stage wuuyo wa booda alowooza oba omukazi gw'alina eka yavaako ebipali. Adanga Tyson yawuli agala kuba muntu. Efirimu ekyatandika butandisi. Mulimu n'abaami abatagala kukyaza. Omuntu kukyaza bantu kwongera ku budget y'akameezi ebitabyetegekedde. Kati senga ne kujja babadde bakyadugenda okulengera. Kiki ekiri mu ndeeri. Bawulira omwami ali munda avuuma nga bajaaji. Jukira omulimu gwakola. Lwali omala kyaza. Banaye bali baawaka. Kati ani yagambye nzikomyewo kukyamisa n'okyaza abagenyi sente zikyazizaamu abagenyi. Kumbe n'abagenyi bawulira wayi tukyaluke wano tujja kusobolawo. Senga yakyalukirabo ng'awulidde empi munda zitandise okukolera ng'obubiriiti. Sente bwe mba nzirese nkulekedde 10 zange 2 owulidde okwo kugulwako ennyama lwaki omukyede teguliiwo? Omwami atabuse. Gira tuve wano. Senga abadde azikola ku muwala we gye yafumbirwa. Omanyi waliwo obufumbo bwayagaliza omwana wo naye n'obanga gw'osudde ku dustbin piki baagitwalira mu silencer. Obutalaga abali munda nti bo bamaze okukyaluka nga beeyongerayo. Efirimu eno ekyatandika butandise manyirwa nga Snake Garo nate nga bulijjo emize nkwereza waliwo Snake Garo ey'aba Nigeria eno y'aba na Uganda. Kale nno byanyumya bye bino era okuva olwo embeera yatabukira ddala. Kyobulaba abantu bayinza okukyawa omwana gyafumbiddwa ku bufumbo ne batamufaako olw'empisa za bba bananga abaami mukyuse mu ngeri gye muyisaamu abaana b'abandi. Bino bye tulaba ali mu binyumiza munne. Omanyi wabaawo kye bayita omukwano oyo gw'obulira kweka ekikusimbye. Waliwo abasajja nga bafuka ekizibu atokotanga jenereta ayomba nga kyalaani. Wabaawo ekyammugu naawe oku bamulirwana kuno bapita wano toddamu kuba muntu bw'otyo. Bamutabukira bakuba omusajja kibooko
naye abasajja bamusebo babagenda kukola ebintu bye baagala omukazi amutabukire oba amugobe then alyoka agende bulungi. Abasajja baba bakowa abakazi. Kaakano we tuva eyo waliwo ate omukyalo ali mu kulongoosa oluggi ewalala. Naye nga tulengedde omukyalo oli ye ne bbaawe tebakwataganirako ddala okuva omwami lwe yamugoba. Omwami yagenda kubanga buli lunaku baalinga bayumba era bamuliona ne bamumutasangako. Kati kumbe abasajja bano bannange muyige. Omusajja yomba ennyeewaka oluusi abeerako kulikayo mukavaayo naawe. Kati omwami ono yalinayo omukyalo omulala eri bamulwana bamugobezza mirigiti. Omanye emirigiti egyo egyabaguta. Kati agenda okudde wa mukyala ttu sepiki nkalu ng'esigiri weeziri sepiki nkalu Flasco ogenda ogikebera. Naye omusajja ono anaasoboka mukulisizaayo tanzizeemu atuukidde mubiri. Mukyala! Gwanyabo! Lwaki Flasco nkalu mpitaako jangu. Saagala kuzannyira mu ssente zange olina oteeka ssente woolaba. Mukazi watunga asituka bamuyise lutali luno. Emmere yange eri luddawa? Lwaki tewali mmere eyidde? Munnange nabadde mmanyi ogenda kulyayo engeri gy'otaleseza kameeza. Olaba abakazajja bwe babasa abaana b'abantu ne babatwala nga n'ezo kameeza teziriwo. Munnange tewaleseewo ssente. Ne ŋŋamba ka ye mukazi wattu enjala agigumira abakazi abagenze kufumba. Terekeranga emmere. Owulira? Ndagamba kino naakani oluusi mbagezesa ndaba obufumu obutuuseewa bwe sirekaawo ssente kitegeeza siiryenga. Naye omusajja okulekera omukazi nga tomulekedde ssente za kameezi oba omutumyewa. Tugenda mu maaso. Ebinnauganda nga bino buli olaba obaako ky'oyiga. Gwe omusajja ng'otolekedde mukazi ssente za waka oba omutumyewa. Tugenda mu maaso. Kali kumbe omukyalo ono ali mu kulima. Efirimu ekyatandika. Waliwo okunnyuka. Kadi abatannatuukaka omukyalo ono abatannatuukako batuumulireko wano kyetwasembye jangu eno naye muganaye tontwala mu katooke. Firimu zino zigenda ku Modern Movies Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 21 jangu. Abakazi abo bawuza simanyi ebikubiro muka musajja. Kino kikuwa okutegeera omanye okuyiga tekuggwaayo era nze ntya nnyo omuntu yagamba mbu yategeera n'amala. Omuntu avuma muno obusiru ate ekyo naawe obuziza gwonna gumula. Omukazi buli w'omuleka ewaka n'otamuwa ssente za mmere kino kye kiddako. Kali waliwo abaalaba kini Katonda wattu. Waliwo abadde alina gy'alaga n'alaba nga muka gundi bamutadde mu banne bakazi bamwe bajja bateeka mu bitooke mu ttale mu bisiko mu busonda bw'enju. Omusika omusajja ayinza ogaba omukwano gwa bbanga oyinza ogamba oli gwagugabira gwasooka naye anti olengera okimanyi you make me tonyo I want to make you smile. Owulidde nze nja kujja nga nkulimireko bye by'omukyalo wano mu kibuga ziba ssente ze bakuula naye mu kyalo bakuula nnimbi. Omusajja ajja n'ali mayiika mu lunaku lumu nga naye kyanoonya akinoonya kumbe ono n'abakuba akayinja. Jjukira ebyo bye eby'obwenzi bwe biba byakwebako bwebbi. Firimu bagiyita Snake Girl ekyatandika butandisi. Kali basooka ne beebuuza ani yali abakanze kwini muddangayo. Kiki ndi muddangayo? Teka sajja kino baneesi kiina magezi. Ekyogerako nja nakiwawaabira. Kakano ogenda okuddako eno. Naye nafunye omusajja. Waliwo azze okulayika nti ategeeza ensonga omanye ebintu bino bannange. Omwana muwala yenna aba akuze ensonga ziba z'abasenga. Fini Mukama Katonda nga musufu.
mwana azambulidde mukadde we nti munange nfunye omulenzi bamufunye naye ate omulenzi aba afunye mubeezi kale n'ensonga eno ali mugimutegeeza nga bayagala abe ng'aleeta omusajja amwanjule naye ng'okusooka kuba kukyala yawuliranga essanyu limubuganye manye omuntu asimayiringa n'atega obunnyo ng'alumya akati naye nga liba ssanyu mungaima omusajja yasajja muno munenga abomanyira abayiya ab'ekibuga ennaku zino tekyali muti omusajja wo era bino ebibuuza omusajja akola mulimu ki mukyala agambire owange muyiiya kale nno wana omuwaayo naye nga byonna bya Katonda oli agambire omusajja wange muyiiya yasoma nti n'ediguli twagisa mu piro tujezizika kuba teyatugasa kano tuba tuli awo nga babiri baana baali balongo ono agenda kufumbirwa babiri ayitawo obusungu bumuluma tugenda maaso omwana abadde ki munne kyava agenda alabe munne kyabadde kale ogenda okudda eno ono ebizibu bimuli bubi ebava wakabaganya okufumbirwa mmoja wakanga okusakiuka kati ono ekizibu kyalina alina balamu be abali ewuwe musajja muzibu naga ewegenerezanga abasajja kyakwata ku mukazi wange olumukwatako batuwulira kaakati balamu be bakyala tebavaka oluusi aba ayagala okubaako kyakola asome ebitabo booli awo akoppe notice naye tebamuganya kuba baba bawulira kyensana okuzaala lwabakwana owulidde talina na mwana kuba balamu be bali waka naye ng'omwami ono yayinako omukazi omulala era teyalina mwana era omusajja ono empisa z'envundu ate ne baleka okuba nti omukazi oli yamwesonyiwa mukazi wattu aleka okuba nti yasigala yekka kati ate mukazi we namba 2 waliwo mulamu we tavaawo tayinza kusoma bitabo Zaba okazi amwala mbaba Robert Wuliro kadi bamuwa amagezi magezi kige bamuwa kadi bamugamba ekiriwo kyolina okusooka okukola kwe kulai kandi oyiiya mulamu waavudde waati awo omuna batwala nakuba mali kyalina okuyiiya mulamu waavaawo atya bamulamu hini tukuze kweni gwe kakkana banywanyi be baabo ebisinga okutawanya abalenzi mu myaka egyo baba bawala bagwira abawala kava tugenda maaso kankitulireko ayiwava engero z'abaganda enkwanambi nkusitulirako omuko omwavu afa migugu kwini bano tebatufudde bafala mbadde manyi tulina tambulira ku peesi ye mugasiya babisuula awo ne beeyonga mugende eri sikaakuba mwe musinga okubigula ku kyalo ne babalekawo efirimu egenda maaso kakati okuluvannyuma ennyo ogenda okuddako eno waliwo agezaako like kandi atereeze waka gezaako atereeze wana atereeze wali ekintu kiba kiteredde awo modula eyo ini kali awo mba nkiraba agenda asaba Katonda ali mu kwebaza ebiseera ebisinga kiba kyamakulu nnyo omuntu okumanya Katonda we omanyi si kyabwenkanya okubeera ng'okyali mulamusa ekyokulya okifunye engoye oyambadde naye ng'ekyo tekikumalira era ng'oga Katonda akusedde guba mululu osaanidde weebaza ekyo ky'olina ne Katonda alabe engeri gy'akusaasira kati omuwala n'amwegattako babe nga basaba essala eb'eŋŋundiivu naye ye mwana gwe twalengedde ng'agamba mukadde we nga bwe yafunye omulenzi era baagala okukwateko bogenda okuba nga bakola ki bakyala
wazedda mukwano ani munange omanya amaka agalimu Katonda n'okutya Katonda ge gawangaala buli kaseera amusanyusa yamukubako eggulire nga kirabika maama waabwe oba mukadde waabwe yakkiriza okubanga abakyala yekintu Jonathan efirimu egenda maaso ate nga tukyatandika ntandike kutunoonya kwe kumanya ludda wajja biggwera kaakano oluvannyuma ogenda okudda eno ng'akomawo enkwatagano yali tekyaliwo y'amaanyi ng'ajja ne mukazi woono ekisinga omutawaanya ennaku zino kwe kusoma ebitabo omanyi bw'oba onookuuma omukwano olina okuba nga otonaatona mukyengedde yono wannamata ffenna abaamu ebika ono ye wannamata owakaseera abanyemboona kati oleeta wannamata kati nga mugamba bebi omanyi kendi obedda ndiyo nga nekinsumbuwa keni ki ekikusumbuwa keni nga mugamba lwaki abaana bano si bava wano nini baani n'abasajja abatufu nga tebakyalabye ayagala balamu bono babe nga bafumbirwa bakulidde wano tebalina mwana abakazi alina babiri naye buli mukazi tazaalanga kati nga mugamba banoonyeza gye balaga naye mulimu ekintu kyogera ne kifaanana ng'omuntu gw'ogobye tukoze tutya olina okulekaani oyogera ekintu ekireetera omuntu oli okulowooza nti ekyokuvaawo tomugobye bugobi kati nga mugamba saagala olowooze nti kyengenda okugamba zinaabakuulesa buze bubi naye kubanoonyeza mwabo ale bw'oba obamanyi bulungi ye abadde agala abafunire abasajja kyagoba bave wano ne maama okusooka zibaddenga migo abakazi ebisolo ebisinga baagala nnyo babba bwabwe ne bw'omukola ki omusajja ayinza okukola ekikolwa eky'omukwano omulundi gumu mu wiiki naye ng'ate ebibi byakoze mu eyo wiiki tomooni tugenda mu maaso kaana ogenda okudda eno waliwo omwami atudde kyava abaako kyalaba kani babiri weni nvaako mulabe ni babiri naawe babiri ye yamulabe n'omuka omusajja babiri n'atankuuka kola kimanyi tomanyi kye wakoze mulaba obulevu mulinga obulanga amataba kuki babiri wataikondo babiri kyova olaba obwenzi bubi babiri yanyize olunyiga si lwakuno babiri efirimu egenda maaso kyetunoonya kwe kumanya wajja biggwera kweni tolaba kweni ndi musiru kweni gwe mugezi nja kukuolimu amagezi totomeraba ate abalenzi baagala nnyo okulaga abakazi be baagala nti be bakafulu banaye tota muntu kyagala muntu tuli mirembe gyaffe atutomera kati ate wano oyinza ogwa ku muntu naye ayina ebizibu bye ebirala n'alyoka akukuba n'abikumalirako leeta amalala go wano ono omwami alabirirwa naye okulabirirwa kwe takussaamu ssente omukyala ensonga ekumpisiza kale wulira ya mulamu wange
buli side kwe gamba alinga yafuna ebizibu buli ludda bakazi be buli ludda side y'omukazi balina balamu be bali awo onyola n'okubuulira ebizibu ebyali mu kyalo nawe n'okiraba kaakali no balamu boono ye balamu be side eno baleka siba akugenda ofundako n'abeeri mwagala wano kati nkubuulidde tagenda kuva wano mpozi nga sifumba wano kati kino kyagamba tonnyumiza kyakuvaawo talina gy'alaga kino ekikazi kinjagazaaki taaveewo ntajja kuvaawo kati mbudde obwekiro omanye ssebo omwami ono omugezi abala amatatu kati yalumba kiramu kye nga kyebasi bwe baba tebakujje wano kankusome ebitabo yagala kubikula fronta page Manange abadde ng'aloota Katonda wattu ekintu kino kiteebereza ku muntu nga ebafumbye waka nga waliwo oluwombo nga enkoko kale nga tekubamu akafaananyi engege bafumbyemu naye nga abaliwo tebamala oli ayinza okutabuka noga kiki ekiri mu nsi kadi yamutabukira era ku makya wayo badde ki nange baba kali nga mugababa da nenga ninako gendaga ngenze lwaki ate ensawo nayo ogenda nayo ngenze n'ebyange munange siri wakudda leero oba oli awo kweni kikindi ebintu bintabuseeko yamugambye ebintu bintabuseeko kweni ate batya gamugandika ngende yagezaako mukwata yejjawo yekka oba ligaali magezi oba yali ayagala eryaddala okwata muntu situmanyi ano genda okuddako eno gyebaleko mwanange nno muzukulu oba mutwala ono atandise okuba amasimu muna yafunye omusajja ebintu bwe bituwe birina okutambula oddeko bugende maama sikyatuula naye ennaku zino nkuba ku simu ya mama Lucy teriiko nyamba naye omuntegereze kukuba bannange sikyalina budde kale mwetegeke ne mama mugambe ebintu bwe bityo bwe biri kale amasimu gatandise okukaaba muntu agenda kwanjula baba gyebale bagamba kyabaana munnange nno sigenda basuulako omukolo muwala wammwe tagenda kuleeta musajja atandise otabaaza enjiri omusajja agenda mumuleeta nze nkugambye ndeka nekubigendiko kati saawo zina amasanyu gendiko mwetegeke emikolo gibindabinda agenda kujja ennaku zinja bagamba njaba kubira naye nga ekintu mumanye nti kituuse kale naye bambi mumufisa akadde ne mujjako eyo ne mulaba puroguramu nga bwe zitambula kuba emikolo tegiri wala kale bambi kale bayi laba huh? tugenda maaso akyali kuwa kaweefube munange lekanje no ndi mukeetale emikono gyanguddeko bw'ali mu keetalo badde mbasaba munnange mujje munnyambeko emikolo nga gintuuba n'akeetalo tekannabaawo mbwe emikolo gimuuba naye omuntu ogamba nti alina kyategeka kitegeeza oleeta akasente ekyo nako kibe nga kiggwa kekitegeeza omusajja simanyirange nkyabi wano ndi wano mbikubye tannaba kumanya ate ne bali baagala nnyo omanye abantu baagala nnyo ebintu yafunye omusajja
anavaako kake musajja akolawa kakati firimu eno ekyatandika butandisi tuddako mu ddwaliro waliwo asimbiddwa olubuto waliwo olubuto gwe luluma oluvannyuma lw'akabanga omukyalo ono yali tazaala omukyalo ono yali tazaala atuuka atya mu ddwaliro kubanga twalabanga siwalinga gaapu yenna okuba ni babaako kye beetuusaako mu ngeri y'omukwano katulengera bali mu ddwaliro efirimu egenda maaso bubi nnyo efirimu ekiki nti ampulira bubi mubaamu akaana akasambazi saidi kiiki naye ne mubaamu n'akaana akajjudo budda nooko lwekakuba bwe kati kasamba wekakuba awulira ali bubi awulira ali bubi awulira afa efirimu egenda maaso tonolera lubuto lumusimbye ebyaleeba gira nnyo tuleekabaga sindika ini kiki ekyo bannange pika sindika oyinza opika ate n'opika obulala opika mu birala pika tulabe sindisama ajja ini kupika ini ebyabi beluma lwaki buli mama nyabo kyakijja wawa kyekyo omusawo n'atema dani ono ekimuvuddemu ali mu kusabikoowe kyokulindeko gwe bannange akyawulira obulumi naye ng'omusawo alabye ku kivudde ku muntu ono n'awuli bannange omukazi azadde ennyuka ate bwebula kikimane bwebula bwedda musawo n'ayingidde eri bw'obeera nga gwe muzaalisa gw'ozaalisa n'azaala ennyuka okola otya oleeta batuuni this has to ng'akwata simu kino nina okubaako benkitegeeza nako kampitewo efirimu egenda maaso kakati oluvannyuma mukyala yuno ebbanga lye yamala nga tazaala ate we yatuuka mu ddwaliro yazaala musota kati ali wano akaaba amaziga ate baawe ye musajja alabika okuba nga tayagala bintu moddulo kati ng'akwata simu kati bw'akwata essimu n'abaako bagikubawa nagenda mu ddwaliro nazaala musota kati alina gwakubira eni njajja yajja bwe natuuka okupika napika nnyoka ne musota napika nnyoka abantu bonna ani njajja abantu banziruka nsigadde n'omusajja yandeka mu nju nazaala napika nnyoka eni wapika nnyoka jejeje laba jajja naye ntya jajja mpulira kati jajja nkolende jajja nga